Gulo wala ekifaananyi kyali ekitrendinga ekya Pastor Wilson Bugembe n'omuwala omuwala ng'alina empeta bw'ati mawulire gasooka gatambula nti mukyala wa pasita ngamba naye yeevudde twayagaliza embazi gureda yekisigudde. Mulimu abantu kati nga omanyi nga Bobi Wine yagamba kati emusanga guzizza kkooti y'abantu. Mulimu abantu kati fa balina behandolingira okusinziira ku kifaananyi ky'omwana kye twasoose okulaba era obedda comments ezasoose okujja at least okulinda kwaffe tekutusaze kyetubadde tulinda kyekyo kyennyini tulinda pasita weebale kututeekateeka buki bulungi era twasuze tugamba nti kyekyo ekifaananyi kitwayagaliza embazi at least tumaze ebbanga waliwo omuntu gwe mulinda naye najja n'abadisappointing omuntu gw'olina gaba ne bannayo no gwe tulinda waki teyatukubira kifaananyi tumuta ne tumuvaako n'okusinziira ku kifaananyi ky'omwana gwe twabadde tulabye ekyamazima ng'okulinda kwaffe tekutukoze eki tekutusaze but then ate pasita n'avaayo n'agamba nti nedda so mpe pasita nga clarifyinga ku nsonga eyo nga yeegaana kale kakati manyi yali osooka ompe emboozi eyo then omusanyire n'emboozi kakati mwannyinaze oyo bwe twali twekubya ekifaananyi abantu badde bantwala ku dinners kibambi mu kwagala kati ne mugamba nti naye ggwe oba oli mufumbo teekayo empetayo abantu bategeere nti gwe nekubya naye mufumbo just kusaaga kati she's married to a white brother actually muzungu naye nga mwana we waffe eno nansana naye mukama yamusitula ali eyo so ne mugamba teekayo ekifaananyi kyo naye simanyi n'abantu bakijjeewa mukama katonda so teekayo ekifaananyi n'ateekayo ekifaananyi ekyempeta so I knew if it goes out someone will try to engeri gye kiri naye nga n'ekyaddala kijja mu linnya lya nakyo kijja kutuuka katonda ensonga zirimu so she's tekiri nti oba I proposed or what just fujjo namugaa teekayo empetayo nga bakuba ekifaananyi buli muntu omugaye ndi mufumbo just fujjo influence abalala nabo bafune ku mpeta naye kati buli akiraba engeri gye bakiri nti badde balindiridde balowooza naye nga olowooza nti abantu bakutaddeko ka pressure kangi ku lwekyo nga siri ku pressure yonna bayibuli egamba nti buli kimu kikolebwa bulungi mu biro byakyo everything is good in its time buli kimu kirina ekiseera kyakyo mu Buulizi 3 essula ey'okusatu n'olwokusatu mu biro byakyo buli kimu eya Pastor Manjeri